nali njagenda mugundi mu studio mu ddwaliro okulaba Alimpa nakirowooza naye Alimpa nze wandabako yali nsabiddewo eddagala ndiyita ddagala ye njaga gye bamukutene yali nga ekidi nonyeza eddagala njagala kunjaga otegedde kuba nze akimanyi nkola ki nsobola obukola ki omuvunira kadize genda mu comment natekayo wana Alimpa bano bagamba kidi gwayo nona Alimpa kidi awo Alimpa enjaga nengamba bana abantu benyi bantu bawulire Alimpa ye munaye eddagala lyalitandika muto azeejjanjaba so ekyaganyo gendayo kuba jajji kusaba nze nagaana dda nengamba nja mulaba nga atereddemu ate nga nabyo ebyo mbisuubira kubanga era singa banda mu ddwaliro kuba nze nali okuteeka video nga ninaye mu ddwaliro eri ne bagamba kidi oyo aleka yawa Alimpa enjaga nedda yadde shaka eddogo limutandika nenga lava nze nsoma jugambirako ko yeddovu neseka nenga omuntu wange olira magezi ge wali wadali njagala Alimpa wava mugundi tasabangako tugende mu church nze ngenda mukwata tugende mu church kuba nze ekimanyi tagenda nko mu church kuba nagenda mutekamu erendowooza ati Katonda tomuliranira nnyo muwe respect mubeere wa bali musabire eno tomulirani tomumalako ddembe kyo nekimubeera mu mutwe kati njagala nze mugambe katulina omulumba Katonda nomukole ki tumusabe jukira yamusabira waali katumulumbe tumumaleko eddembe mukazi wenyini yaka yakyusa nokyusa kuba Alimpa talina manyi gakyusa layi kube ya mukazi we oba ogirinaawo mukazi we nabagenyi namakadde nabagenda sooka ofune Alimpa gye nali nnyina essimu omukazi yajasa n'agikanyuga mukazi wenyini yayasa essimu ya Alimpa omukazi kitegeeza mukambwe bwali bagenda ku show yaba ayagala agende naye ku buli show munnange buli wenjagala okujja okulaba nga bannemesa simanyi lwaki mikwano gye gikukusegere naye nange era kyanyambye nnyo kuba baaligambye nza kuleetera ebidagaladagala nakityamu okujja okulaba amangu naye ntyamu kuba abantu bayinza baali bajja gamba Kididi alabika yamukola ki ate jjukira nze mpanikawanikayo nnyo Alifeeti agamba ati omukulu ndi bulungi Bible weri temugiraba negendedde yiyo kati ntunda kumaza ntunda butungulu nyanya ebbeyi kati yalinnya sebutwagala bagisale osanga we tunayimba banakola ki banagisala sabuni yalinnya buli kimu kati tunda kumaza abandaba bamuyise Kididi owamwe yenyini bafani bange mbagala nnyo abagala Kididi abagala ennyimba ze abagala amazina ge mbagala nnyo mwe bale kubanga mumpagira mwe bale kunjagala mwe bale kubanga ate munfollowinga mbagala nnyo abanfollowinga naddala ku TikTok kuliko obulwadde nabukulika mwana nabuvaamu abamu bamanyi nkyali nno mulwadde olowooza bagamba gundi kanula zino nibaga banne nabeera ntambula ne kanula yavaako yali lunaku lumu bbiri abasinga bali bagamba temwali muddagala mwalimu byakunywa byo mugundi mu cupa nze kyanyamba okuwona amangu kubanga nanywa ku mazzi agali muki otegedde nanywa ku mazzi ago gennyini agali mu cupa naganywa nayanguya eddagala mu mubiri nerimbunanze nakati nawonera ddala bulungi nnyo ate nawona mangu kuba nalinywa kyoga tiwandaba nga ndinywa kituufu kye kyali kikuluma ekituufu ekyali kinuma nali kale nfunyemu amagumba gaali gaseetuse n'ekirala nafunamu nafuna ebinuubule naddala wano laba zizino enkovu zizino zakajja zikendere nesigawo eddagala enkovu zizo zakajja zikendere toziraba enkovu bingi zinafunira ddala enkovu kitegeeza wagwira ddala abamu baali balowooza oli muzanyi nakajjampone nakazigo ke bampa kanyambye nnyo enkovu yadde nnene kati yakendedde abantu ne bagamba bikutwaza ku cupa n'omusujja gwankwatira gwosobola okugwa n'olota ekifaananyi kyakabako mu ddakiika nga tenawera nakuwera notalwala amazima ddala nagamba nali nakoba bwenti nendaba ekifaananyi kyakabako ng'ali mu bbanga mabegakaawo nali ndiko naawe n'okomentinga ku mukyala wa Ronald Alimpa Ronald Alimpa yavuddeyo n'avuma mama nga ne mukyala webale nakyogerako abasinga ne bagamba Kiddi enjaga genda mu comment olabe Kiddi enjaga emukuba Kiddi oyogera munno bubi Kiddi neŋŋamba nno bado abagamba mujogera Alimpa bubi tebamanya ati Alimpa ate kyali wange zamuteeka ne ku TikTok atalina TikTok nza muteeka ne mukwate ku video ne bugira akabasirikale ke bamukwata kubo nze nali nfojinga bali batukutte bali batuyise batubawe ebifaanani nze ne nkwatanga omusirikale Alimpa alina omusirikale neŋŋamba mukutte kabantu bwepeta erimu amaanyi kadi bafojinge kuba nze Alimpa nali mwagala nnyo ne mukazi we oyo nga ndaba alimu akantu so ki olowooza okuvuma maama we nga ne mukazi we ali awo alaba n'atamuwabula nako akitegeeza ki nedda Alimpa nga yo omuntu ngenda mu interview gye nakola ne mbagamba Alimpa oyo ye muntu muzibu nnyo tebajja musobola yekyusa Alimpa kasitanywa akawalagi nze Kiddi siminako buzibu naye kumakya bakkiriya ne kasitanywa akawalagi
Mama Fina yamuggyeko obuyambi. Agenda bumuddiza kuba Alimpa muntu yetonda ajja kwetonda. Mukwano gwo lwaki togenda n'omulabako? Nze omanye kyanga n'ogenda olaba Alimpa. Nze Kiddi singa nagenderawo mu ddwaliro jjukira twali ffenna ku mazzi. Mubuuze geno mubuuze. Amazzi Alimpa yali akuba ebivulu ku mazzi gye twali Gunde Ddolwe ne tugenda Eziiru yagenda ne Mamuli Katumba yatwala Alimpa eyo ku mazzi. Nze nabasangayo busanzi nange nagenda ndi ku show zange. Mbadde manyi mwabako ku Senkima. Enkima wagirabako? Nze Enkima saagirabako era kiraka yagigulireyo nga bwe bagambye. Nenza Alimpa twalinga ku mazzi nga amato geesinganya buki bwesinganya aba yakava wano nga nange wenzira mbanna mugira nenga akamusookeyo wali ne musooka yencha naye nagenda ne Kiddi yavuddeyo wano otegedde nga tuli mu gundi eyo nga wenva wadda olusi wava wenzira otegedde nenga ffenna tukutufuna ku bantu nenga amato baagawanika obwavu bwaliyo bungi kale Alimpa naye yaddukayo buddusi we yajja wano awe accident ebyatandikira omunayo nabirabira ne binsobera ebya accident nabiraba nenga omuntu gwendese ku mazzi kubanze namusooka ovaayo. Lwaki togenda n'omulabako? Ogenda okumulabako baali bajja gamba Kiddi yamukola ki yamuwenjaga kali kanjje ensonga yennyini gy'ogamba. Nali njagenda mu gundi mu studio mu ddwaliro okulaba Alimpa nakirowooza naye Alimpa nze wandabako yali nsabiddewo eddagala ndiyita ddagala yenjaga gye bamukutene yali nga Kiddi nonyeza eddagala njagala kunjaga otegedde kubanza akimanyi nkola kinsobola obukola ki omuvunira kadize genda mu comment natekayo wana Alimpa bano bagamba Kiddi gwano n'Alimpa Kiddi awa Alimpa enjaga nengamba bano abantu bennyini bantu bawulire Alimpa ye munaye eddagala lyalitandika muto azeejjanjaba. So ekyaganya okugendayo kuba jajji kusaba? Nze nagaana dda nengamba nja mulaba ng'atereddemu ate nga nabyo ebyo mbisuubira kubanga era singa bandaba mu ddwaliro kuba nze nali okuteeka vidiyo nga ninaye mu ddwaliro eri ne bagamba Kiddi oyo aleka yawa Alimpa enjaga Kiddi aleka kitegeeza yagitandika dda. Nze gambye Alimpa eddagala jjukira agambye mu kamera yagambye ateredde eddagala liziri mutereeza bayizolowoozamu nazza atereera eryo ddagala jjukira enjaga ddagala abasinga tebakimanyi lwakuba nti babalimba mu linywere mu mazzi naye n'abaana abalina direkiti nga ba Alimpa yawoneddewo era genda omugamba Alimpa tosobola kulwana ajja kugana adengera kuba maama wange nkugambye lira eddagala lirekedduka owonerawo nze Kiddi eddagala nditya era Alimpa nagamba sijja kugendayo mumulaba kubanga ajja kuntuma eddagala ate mumutwalire ensawo bagamba ati bannaawe ono alese panado penikira Kiddi. So ekikolwa ekyokuvuma nnyina ekikolwa ekyokuvuma maama Alimpa maama wa Alimpa mujjukira nga mugenda omumulaba ogwasooka yali aganya okujja akantu ako waliwo abakalaba sijja kugamba Alimpa mumanyi nnyo naye Alimpa nze mulubeera ku bisegere mumanyi ebibyo ebitonotono. Lwaki yali aganya okujja? Andi layika yamukuba mudda mumulabye mulundi gumu sokojja nga mumulabye mulundi gumu naye nga Alimpa ye yakola ki yakuba mudda maama we naye nga Alimpa ye sijja kulimba Alimpa ye yeetaaga kubanga atereera kubanza ate kati Kiddi nze yalibadde akola ebintu ebyo otegedde kubanza Kiddi omuntu asobola Kiddi n'agamba kino kiralu awo mbanjajinga naye Alimpa omungenge gy'omulabamu alina okubanga mukkakkamu alina okubanga ate ye bamunyumyako birungi nnyo nga bagamba Alimpa yasudde ssente n'azirekawo otegedde Kiddi yakubye omukadde n'amutta Kiddi yabagamba kisoboka Alimpa live mafina that guy nedda yadde shake dogoli mutanda nenga lava nze nsoma jugambirako ko yojobu neseka nenga omuntu wange olira bagezi ge wali badali njagala Alimpa wava mugundi tasabanga ko tugende mu church nze ngenda mukwata tugende mu church kubanza ekimanyi tagenda ko mu church kuba nagenda muteka mwere ndowooza ati Katonda tomuliranira nnyo muwe respect mubeere wa bali musabire eno tomulirani tomumalako ddembe kyo ne kimubeera mu mutwe kati njagala nze mugambe kati tulina omulumba Katonda nomukole ki tumusabe jjukira yamusabira waali kati mulumbe tumumaleko eddembe lwaki temuva ku njaga otandiso alaga tujima bameka lwaki tomugamba ye lwaki tomugamba n'alivaako bereka yemuviirako balina obujulizi nabo bayinza okuba mukubirewo ku kasimu Alimpa kati omusaasireko obulwadde bwalimu Alimpa amasimu akyusa bukyusa Alimpa mukazi wenyini yaka yakyusa nokyusa kuba Alimpa talina manyi gakyusa layi kubeya mukazi we oba ogirinaawo mukazi we namba genyi namakadde namba genda sooka ofune Alimpa gye nali nnyina essimu omukazi yajasa n'agikanyuga mukazi wenyini yayasa essimu ya Alimpa omukazi kitegeeza mukambwe bwali bagenda ku show yaba ayagala agende naye ku buli show
abayagala genda naye ku buli show. Omukazi tata Alimpa. Tata Alimpa teyayase essimu ye ebyo byamabega nnyo katanajjala kugwa. Yajasizaawo loja yagigula loja omanya wa Spice Dial. Just omubuuzeeko obulwadde bwalimu. Daba. Mugole. Hello. Wangi. Ono njogera ne Ali. Yes. Ogamba otya muganda wange Ali? Ndi bulungi. Ontegedde? Nedda. Ono kididi. Ogamba otya Ali wange? Ndi mpola. Obulwadde obukuluma. Obuluma bujatendera mpola. Munnange buli wenjagala okujja okulaba nga bannemesa simanyi lwaki mikwano gye gikukusegere naye nange era kyanyambye nnyo kuba baaligambye nza kuleetera ebidagaladagala nakityamu okujja okulaba amangu. Nentyamu kuba abantu bayinza baali bajja gamba Kididi alabika yamukola ki ate jjukira nze empanika wanikayo nnyo. Kati simanyi ngenda kukulaba nti ate nga nabyo nabisuubira ati bijja ggwawo kati biibyo. Ngenda kujja nkulabe naye nga gwe kyobamanya nali natya ekyo nga nze nkimanyi bwe bandaba nawe bagenda kugamba ate nze ndeeta ddagala lyakubiri. Kugambye ate jjukira naye Ali n'ebintu by'okola ebyo bibi nnyo mwana naluli wali wajja n'onnimba luli nga ova eri Masaka eri n'oŋŋamba mbuno luli engalo lwe zaali zinuubuse wali ova kulwana na maama wo kyannuma nno bakiŋŋambira mu nkukutu. Baŋŋamba luli ne baŋŋamba Ali alwanye ne maama kyannuma ne nvaayo waka nga kinnumye wali ewuwo lwakuba sagamba. Baŋŋamba jjukira nze baali basobola kunkweka kati nze oli nanzize ebbali naŋŋamba Ali ava kulwana na maama e Masaka ne kinnuma nnyo kati ate we nalabye omulundi ogwokubiri ne maama basooka omuyita ne yeegaanyagaanyaawo ne ŋŋamba ndowooza obiraba nze bujjo njja mbiraba. Ali nze nkubulidde Ali kati nze kankubuulire Ali tolaba nga mbadde ndo okukubira nga sikulaba. Nga mwana ebintu ebinnumiriza mu mutima ne ngamba Ali owange Ali gwe njja ne nkwata ne bu video wa TikTok ne nteekayo ne ngamba mwana ngenda kuddamu kukubire kamale kumaliza wano kale. Njogedde naye nze Ali mwagala nnyo naye akimanyi Kididi ajagala era nze olaba Ali ye mutasobola n'okukubyako naga Kididi soko gye wane wakondabeko naye nga Ali baba wanywamu akawalagi. Nkugambye abatakyakumanyi abayagala kubanga bali bakamiliyoni kanagera negamba Ali nze mwagala nnyo ne lwakuba alina ebigambo kale byayogera ne binkanga nnyo nga nywedde akawalagi. N'abasajja kati yagera n'ayogera ku lutalaawo ne ngamba kalira ayogera kale bingi ate nze kati jjukira gwabanyumiza ffenna tuli mu industry ye mujjukira nze mba mpuliriza nnyo naye nga tujja kuddamu.